Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe wa ABN nkulamusiza ku miryango Mukama waffe Yesu Kristo. Olunyi lwaffe olwaleero oluvudde mu kitabo kya Zabbuli eya 126. Mukama yaza natuyisa olwa Sayuuni ne tufaanana nga abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko. Kino kitegeeza nti nno Zabbuli eno baagiwanika nga luyimba nti baali bavudde mu busibe Katonda nga bawanguzza eri omulabe waabwe. Ne bayimba n'essanyu lingi olw'ebyo bali batutuukako ate bali tasuubira kutuukako. Ne beesanga nti nno bayimba oluyimba olwo ng'essanyu ppitirivu olw'obuwanguzi Katonda yabatuusaako olw'okuva mu busibe okudda mu mirembe. Naffe bingi Mukama byatuwanguza buli lunaku. Neera ne twesanga tuyimbye oluyimba olwo nti Mukama yazira natuwusa olwa Sayuuni. Sayuuni yenze ya leero. Nti ne nfaanana nga abaloota. Kwegamba kyali ng'ekirooto ekiraga nti nno bingi Mukama byatuwanguza. Tuteekwa omwesiga buli lunaku, buli ssaawa, buli ddakiika okulaba nti natuwanguza bingi. Neera bituwanguza bwe tuba nga tumwesize. Obanga tumwesize tojja biwangula. Kkiriza ye omwesige ojja biwangula. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe owa 3ABN Uganda twagala okukwanirizaako enkyene ya leero ku puroguramu yaffe ensulo ey'enkya. Twagala okwebaza Katonda kubanga nti oli mulabi waffe wa lulango. Tokoowa, obeera wamu naffe buli lunaku. Ekyo nno Mukama akikuweera omukisa kubanga wandisazeewo okukeera n'okola ebirala ne bwe weewaayo okusalawo okubeera ku TV yaffe eno, kyokola kiba ky'amaanyi. Nga bwe tuzze tugamba nti ekigendererwa kya puroguramu eno ffe okwewunga mu mikono gya Katonda nga tutandika olunaku, gye tugenda okukola emirimu gyaffe Mukama agiwa omukisa, okuyaayaanira emikisa gya Katonda ekyo gy'agaba eri abo abamwagala, okuyigiriza ab'omu maka gaffe nti kikulu nnyo okutandika ne Katonda kubanga tetumanyi kiri mu maaso. Bayibuli yayogera nti ekigenda okubeerawo ne mu ddakiika eddako tetukola tetukimanyi. Awo nno we tusaanidde buli lunaku okusigala nga twekwasa Katonda mu buli kye tukola. Ayogera naawe mpitibwa Lumbuye Dennis nga ndi muweereza ku kanisa yaffe ya SDA eya Kampala Central Church esangibwa ku lusozi Makerere naye nga nsinzira mu ttabi ery'e Kabulengwa Sabbath School. Sabbath School eno egwa mu Kampala Central Church eri ku Gaddafi Road. Omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga ekyaleero guliko omutwe ogugamba gukusinze. Mu lunyaanyimbe oyinza okugamba condemned. Twakiyigako ko emabegako awo bw'oba ojjukira era kyalimu condemnation naye kino kiri condemned. Bwe tukizza mu lwaffe lugamba gukusinze. Era ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu Yokaana 3
17 nja kusaba obikkule nange tugende mu Yokaana 3:17 twali kye wagamba kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere mu ye. Katusabe. Tweyanza ayi Katonda gwabukesezza otusaka kano nga kyebalamu tetukoze bya butuukivu mu maaso go ne Mukama tuleseewo lwa kisa kyo nakwagalako. Jangu nno tuyigirize ekigambo kyo ebeere ensulo era ettabaaza egenda otuyisa mu nnaku olwaleero. Tubeere tubikkule amagezi gaffe ag'omunda okutegeera bye tugenda okuyigako. Tuwe ekisa kyo n'okwagalako bwe tusabye n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tugambye nti omutwe gugamba nti gukusinze. N'oluyimba ffe olw'okujjukira tolwerabira luvudde mu Yokaana 3:17. Ekigambo gukusinze bw'okiwulira kigambo kitera kubeera mu kkooti oba mu bantu ng'omuntu bamututte ne bw'aba waka. Omwana ayinza okujja ng'alina by'akoze ne bakuyitiramu kino kiri n'omuganda omusango n'ogwo gukusinze. Oba omuyizi ku ssomero yamenya amateeka g'essomero ekimwenzo nga bagakimu abasooka mugamba gukusinze. Naye mu mbeera ez'abujo tusinga nnyo kukiwulira mu kkooti. Kkooti etera okusalira abantu omusango naye ga nti gundi nno gukusinze oli mu bukyamu gukusse mu vvi genda bakusibe. Oyinza okkivunya n'ogamba nti era kisooka okwogerwa ng'ogamba tokyalina nsa. Nakyo kigambo kya Luganda ekiyinza okutegeeza gukusinze. Oweereddwa ekibonerezo, bw'oweebwa ekibonerezo kitegeeza ky'okoze era kikusinze. Kisaanyiziddwawo, ekyo nno kisobola okuba ekizimbe, kisobola okuba ekintu ekibadde eky'omugaso, emmotoka yakola akabenyi naye ne bagi-writinga off tekyasobola kudda ku luguudo, ne bagisaanyaawo. Kiyite distraction. Kiwambiddwa. Ekintu wakitwala kibadde makubo matuufu kiwambiddwa. Ebyo byonna bigenderwamu mu kigambo condemned oba gukusinze. Yokaana gwe tusomyeko kyavudde agamba nti Katonda teyasindika mwana we mu nsi kugisalira musango naye ensi erokolebwe okuyita mu ye. Ekyawandiikibwa ekyo kiraga nti tulina we twasuubiza Katonda naye ate n'atakola ki? N'atatusalira musango okuyita mu Kristo Yesu. Omuwandiisi agamba nti natambula okuyita mu matongo g'abaliraana, nayita mu nnyumba enkadde eziwerako ezaaliko ekigambo condemned oba kisaanyiziddwawo. Mu mbeera eno tetujja kugamba nti gukusinze naye olw'okuba bizimbe bye byogerwako tujja kukozesa ekigambo gisaanyiziddwawo. Ekigambo kisaanyiziddwawo era nga kyasiigibwa ne ku nnyumba zino. Okusaanyizibwawo kigambo kigumu naye kyali ky'amaanyi, kyali kyamanyisibwa nti ennyumba ezoogerwako zaali zigenze wala. Wootuukira okumenya ennyumba nga yakusaanyizibwawo kitegeeza tokyasobola kugizza ku luguudo, tokyasobola kugiddaabiriza eddewo. So ziba zitwalibwa nga tezikyali mu nsa. Tekyali kizibu okwefumiitiriza ku nnyumba zino nga bwe zaali zifaanana nga zaakazimbibwa. Kubanga tutuuka ozisaanyaawo ziteekwa okuba zirina essa mwe zaali. Kati weefumiitiriza zaali zifaanana zitya then zituuse ku ssa ezikola ki? Ezisaanyaawo. Ennyumba ezaazimbibwa nga mpya zireeta essuubi nga ziteekebwateekebwa olw'amaka oba famire ezigenda ozibeeramu naye zigenda kusaanyizibwawo kitegeeza zoonoonese ekigenze ewala. Weefumiitiriza ku maloboozi g'abaana nga bazannya mu nnyumba nga zikyali mpya. Awaka awapya kifo kya ssuubi
nga bannannyiniwo batunuulira eby'omu maaso. Omuntu bw'azimba ennyumba akuba pulaani, kino nja kiteeka wano, kiri nja kiteeka wali, emmanju nja kuzimbawo kino. Abakozi abaazimba ennyumba zino baazizimba n'okwagala nga bakozesa ebizimbisibwa, naye okuyita mu myaka zaali tezikyafiibwako era kaakano gaali matongo ekigenze ewala. Tewaali kyakukola okuleka okuzimenyawo. Zigenze wala, tewali kyakuzikolera, zaali tezikyalina ssuubi n'akamu. Okuzireka nga ziyimiridde kiba kya bulabe, butaba na buvunaanyizibwa. Kisingako tugimenyewo, kubanga bw'oleka ekintu ekifuusa amatongo ate kisobola n'okukuba omuntu omulala, so kyemukola kukiggyirawo ddala. Nabwe gutyo buli mwana omuto azaalibwa aba ajjudde okusuubira n'okugezesebwa emikisa gye. Mu buli mwana muto mulimu okusuubira kw'okukula. Omwana bw'azaalibwa aba n'okusuubira nti bw'anaakula ajja kubeera kino. So oyo mwana muto mubeera okusuubira anaabeera kino. Omu ayinza okwegomba okubeera nga Martin Luther oba Martin Luther King Jr. oba Marie Curie oba Sojourner Truth. Wano ewaffe ku lukalu lw'abaddugavu tuyina oyinza okwegomba okubeera Nelson Mandela. Ekyo nga kiyinza okuba kyekirooto ky'omwana omuto n'abalala bangi. Bano baakola ki era be baani? Oyinza okubeerawo nga tobamanyi. Martin Luther yali kabona era omukenkufu mu kitabo Bayibuli. Mu biseera bye wali baali tebakkiriza kusoma Bayibuli, naye yagisomanga era ye yaleetera abantu okumanya nti tulokolebwa lwa kukkiriza. Naye ng'ate ekiseera ekyo abantu baalinanga gye baagenda ew'abakabona tebabajjako ebibi. Naye wano ye yasoma mu Bayibuli nemuga nti okulokolebwa kwaffe tulokolebwa lwa kukkiriza mwani? Mu Kristo Yesu. Era yali musaale okutandika ekisinde ki Protestant Reformation ekyeyawula ku Bukatuliki mu biseera ebyo. Oyo ne yali Martin Luther. Omwana ayinza okwegomba okubeera oyo. Ate Martin Luther King Jr. yali muweereza mu nzikiriza ya American Baptist. Era yali mwatiikirivu, omwogezi, omukulembeze ow'ekisinde ki Civil Rights Movement okuva mu mwaka 1955 okutuusa lwe yatemulwa mu mwaka gwa 1968. Omukyala Marie Curie ate yali mukwenkufu mu bya chemistry. Abaana abasomye bamanyi waliwo subject wa chemistry byakutabula tabula ddagala tabula biki, era abafuuka abasawo toyinza kufuuka musawo nga tosomye ku ssomero eriyitibwa chemistry. So n'omukyala Marie Curie yali mukenkufu mu bya chemistry era yali musaale mu kuvumbula amaanyi ga radiation gayita amaanyi ga X-ray. Gano ojja gasanga mu malwaliro ge bakozesa okwagala okukuba oba ekifaananyi ne bakugjamu okulaba bw'oli. Yali Marie Curie yakola kino. Ate Sojourner Truth yali mulwanirizi wa ddembe ly'abakyala. Yaliko omuddu mu biseera ebyo waaliwo obuddu kiyite slavery mu America, naye n'atoloka. Era yali omuddugavu eyasooka okuwangula omusango ku musajja omweru oba white man. Ate Mandela ani atamumanyi? Nelson Mandela wano mu South Africa eyalwanirira ennyo obusosoleze mu langi ng'ensi abakabbulu oba abazungu bagituddeko nga bannansi babazinya oluguji. Abantu bano n'abalala basobola okukyusa ensi. Na buli mwana bwe gutyo alina obusobozi okukyusa ensi. N'ekisinga okuba eky'omugaso, omwana alina omukisa okumanya Katonda w'eggulu n'okwefumiitiriza ku nkolagana ye
ku nkolagana ya Katonda eri ensi. Si kwagala kwegomba abantu bano mu nsi nti nze njagala kubeera gundi nga bwe tuboogeddeko ba Marie Curie, ba Martin Luther, ba Nelson Mandela. Alina n'omukisa okwefumiitiriza kwani ku Katonda. Naye abantu abateefaako basereba mu by'omwoyo n'ekiddirira kunafuwa mu by'omwoyo, era oluvannyuma lw'ekiseera enteekateeka y'eggulu ku bulamu bwabwe, era ddala obulamu obw'obuteefaako bubulira ddala. Wadde eggulu lirina enteekateeka eri buli omu ku ffe, naye kasita tetwewaayo mu by'omwoyo, tugenda n'okula ntubulira ddala. Tubikkuleko mu Danyeri tulabe ku kabaka ono eyasikira Nebukadduneeza. Danyeri essula 5. Danyeri essula 5 tuve ku nnyiriri olusooka. Otuuseewo kale tusome ffenna. Belusazza kabaka yafumbira embaga ennene abaami be 1,000 n'anywera omwenge mu maaso gaabo 1,000. Belusazza bwe yali ng'alega ku mwenge n'alagira okuleeta ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza kitaawe bye yajja mu yeekaalu eyali e Yerusaalemi. Kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be babinywese kya kitalo. Awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ey'ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi, ne kabaka n'abaami be n'abakyala be n'abazaana be ne babinywesa. Otegedde? Ne banywa omwenge ne batendereza bakatonda aba zaabu n'aba ffeeza, ab'ebikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja. Asobezza Katonda oli yaleeta ebintu ebyali mu yeekaalu ate yabikozesa nga bw'akola ki? Bw'ayagala. Mu ssaawa eyo ne walabika engalo z'omukono gw'omuntu ne ziwandiika mu maaso g'ettabaaza ku ttaka ey'oku kisenge eky'olubiri. Kabaka n'alaba ekitundu ky'omukono nga kiwandiika. Ebigambo ebyawandiikibwa tubisange mu lunyiriri olwa 25. Era ebyawandiikibwa bye bino nti mene tel ufasin. Ebigambo ebyawandiikibwa. Kabaka ono yasobya Katonda, ali mu lubiri asanyuka, atajjayo ebikompe bya Katonda, abikozesa ye ne bakyala be ne balubaale n'abantu abalinga abo. Ne bwe twengewo wagamba nti tel kitegeeza ogereddwa mu kigera era olabisenga obulako. Peres, obwakabaka bwo bugabiddwa buweereddwa eri Abameedi n'Abaperusi. 29. Belusazza n'alyoka alagira ne bayambaza Danyeri olw'effulungu n'amwambika omukuufu ogwa zaabu mu bulago, n'alangira ku ye nga ye anaabanga omukulu ow'okusatu mu bwakabaka. Bino byali bya kiseera, kubanga ono waga nti bwakabaka bugenda kukuggyibwako yali aserebye mu by'omwoyo. Senga mujjukira kitaawe Nebukadduneeza yavaako ku ntebe n'agenda n'alya n'ensolo, n'akomawo n'amanya nti ani Katonda w'eggulu. Kakati ate omwana wuuno ekifo ky'okulabira ku kitaawe ebbanga lye yamala ng'ali mu nsiko alya n'ensolo, mu kifo ky'okuyigira ku kitaawe akole Katonda by'ayagala, ate atandise obufuzi bwe nakukola ki? Nakwejalabya. Anafuye mu by'omwoyo. Era kyamazima ekiseera ekyo
waayita mbale obwakabaka bwe ne bukola ki ne bumugibwako ne butwalibwa Abameedi n'abaki n'Abaperusi. Naye enjiri nno mawulire malungi, enjiri mawulire malungi agawa essuubi. Baluumi 8 olusooka lwagambye eki? Baluumi 8 olusooka, Baluumi tujja kisanga mu ndagaano empya. Baluumi 8 olunyiri olusooka. Tebaliiko musango abakola ki? Abali mu Kristo Yesu. Bikula nange. Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, abatatambulanga okwegomba kw'omubiri, naye abakolanga Omwoyo wa Katonda bw'akola ki? Bw'alagira. Tebaliiko musango abali mu Kristo. Kitwabadde tusoma mu Yokaana 3:17 nti Katonda teyasindika mwana we kujja kusalira nsi musango, wabula abantu balokolebwe mu ye. Si nsonga ogenze kyenkanawa, ne bwe weekwata ku Yesu tewali kunenyezebwa. Amiina. Si nsonga oserebye kyenkanawa mu by'omwoyo, naye waliwo essuubi. Bwe weekwata ku ki? Ku Yesu Kristo. Tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Kasita otambulira mu Kristo n'otatambulanga ensi bweyagala ng'okwegomba kw'omubiri bwe kwagala, wabula ng'omwoyo bw'atuluŋŋamya, tetuliiko musango. Newankubadde ggwe oba nze, kasita tutambula ne Kristo, newankubadde omwana gw'ozaala oba gwenzaala, newankubadde bazadde bo, newankubadde famire yo, newankubadde mikwano gyo, menye kindeke ki? Saddaaka ya Kristo saddaaka ya buli muntu. Kristo kufa kwa buli muntu afuna obulamu obutaggwaawo kasita tumukkiriza. Katonda ali mu bizinesi ey'okukyusa obulamu bwaffe. Abo abanenyezebwa babe balamu emirembe gyonna. Weewaddeeyo Katonda akukyuse, oba osazeewo otambule nga gwe bw'okola ki? Bw'oyagala. Twadabye ku ntandikwa omusajja yatambula mu nnyumba ez'amatongo ezalina okumenyebwawo. Naye ate Katonda tali mu nkola ya kutunenya. Katonda tali mu nkola ya kutunenya nti kubanga twonoonye tuvudde tugenze wala okuva ku ye. Omusajja yatambula mu nnyumba zino yaziyitamu nga gafuuse matongo, ng'era ennyumba ekyamazima zakusaanyizibwawo era ne zisaanyizibwawo. Naye Katonda tazze kutusalira musango nti twonoonye nnyo atusaanyeewo ng'ennyumba bwe baazikola. Nedda muganda wange, titutambudde kiwanvu okuva ku Katonda. Nedda muganda wange. Agamba mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Katonda ga tebaliiko musango abali mu Kristo kutunanula leero. Kyoyonoonye kireke. Kabaka ono Berusaza gwe tutunuddeko eyadda mu bigere bya kitaawe Nebukadduneeza teyatambulanga kitaawe, teyatunuulira kitaawe kye yayitamu, kubanga kitaawe bwe yaggyibwa mu bantu tutunuulidde nti yagenda n'alya n'ensolo n'amalayo ekiseera. Naye ate Katonda yaba wa kisa n'amukomyawo ku bufuzi. Era bwe yamukomyawo ku bufuzi n'alaba ettendo lya Katonda, era yagenda okufa ng'akkiriza ng'era asinza Katonda owaki? Ow'eggulu. Kano tali mu mbeera ya kutunenya tugende tufe. Oli lwatugambye tuyinza okuddayo tulusome 3:17 Yokaana.
kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Amiina nnyo. Yesu Kristo ekyamuleeta ku nsi si kujja kutunuulira kyalumbuye nyonoonye kyenkanawa, gwe mwannyinaze muganda wange andaba yonoonye kyenkanawa, wabula saddaaka ye ebeere saddaaka etutwala mu bulamu obutaggwaawo. Kano tasindikangako ku Yesu Kristo kujja kutusalira musango, wabula tubeere balamu mu ye. Totunuulira kwonoonekako gye kugenze, totunuulira bubiibo bwenkanawa. Omwami omu yabulirwa ekigambo kya Katonda n'agaana okukolaki? Okukikkiriza. Naye ndaba bwafuna oba kabenje, yafuna embeera emutuusa ku ssaawa nga agenda kufa. Eyamubulira ekigambo naye namugamba, muganda wange, ekiseera kino okyakirina okukkiriza Katonda ku kigambo kye nnakugambako. Yawozanga kimu, it's too late, it's too late. Naye nga ate yalina ekiseera ekikkiriza Katonda. Okyalina omukisa enkyene yaleero okukkiriza Katonda. Okyalina omukisa gwe okukkiriza Yesu Kristo. Okyalina omukisa okukkiriza saddaaka ya Kristo. Ng'ofuluma enkyene yaleero ogenda ku mirimu gyo, tunuulira nti osonyiyiddwa, ng'omutwe bwe gwatugambye nti gukusize, naye ate ffe tegunatusinga kasa tukolaki? Tukkiriza Kristo. Weeweeyo omukkiriza enkyene yaleero, byonna ebibadde ebibi byo Kristo agenda kubyetikka era obe n'obulamu obutaggwaawo. Katusabe. Tukweyanziza ayi Katonda ekiseera ekyo ky'otuwadde. Tukweyanziza otuyigiriza ekigambo kyo. Tukweyanziza olwa Kristo eyafa ku musaalaba ffe tube balamu. Tukweyanziza olw'ekigambo kye tuyize nti tewasindika mwana wo kujja kutusalira musango, wabula tubeere balamu. Kaakano nno Mukama, nga Bayibuli etugambye tebaliiko omusango bali mu Kristo Yesu, naffe kaakano twewaayo mu mikono gya Kristo Yesu. Leka abeere omulokozi waffe era omununuzi waffe. Nga tutambula tugenda mirimu gyaffe egya leero, otubeere. Tambula wamu naffe, nga abamu bagenda okusinza, abamu bagenda malwaliro, abamu bagenda mu ngendesa ezimu. Mukama, otubeere ffenna. Tuwa omukisa gwo kaakano na bulijjo, osabe n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Siiba bulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.